bantu batono nnyo abagaggawalya mu ssente ze bayingiza. Abantu abasinga science ali mu kikyofisaawo n'osobola okukissa mu bintu ebireeta ssente. Si bwe guli taata? Definitely. Kubanga yes ndabyeko ebintu examples osanga essomero ng'abasomesa bonna bafune miliyoni 2 omu ng'avuga gaali omulala avuga motoka ne weebuuza science aliwa. So staying omu ng'asula walala omulala ng'asula walala. Abamu ng'olumala okwesiiga ennoni asula mu kiraasi. Waliwo n'abalala nga mwenna mufune miliyoni 3 ku mulimu naye nga waliwo ye nga buli mwezi asaba salary advance. Buli mwezi n'omugamba ogenda kutuuka okunyuka kampani ng'ekubanja. Anti kati olaba Ibra ekintu ekyo nakizuulira era nakisalira eddagala. Abantu baffe bano nagamba nti kyeka abantu bonna basinga beetaaga template. Ekisinga okuvuga abantu emisinde actually why do people live beyond their earnings? Ekikireeta kiri nti people there are some expenses we undermine and underestimate. Okugeza mulimu omuntu gwoweesanga nga yeerumiza ebyensuso naye ate era nga tasobola kutereka ssente. Simanyi oba abantu be batyo balaba bangi nnyo mbalina talya breakfast gye mugirya tasobola girya tasobola nze mulina agamba nze mmere bw'eba esukka omutwalo sigirya naye ng'ogenda okutunulira ebikalu byalina ngira talina n'ogamba naye kati oganya okulabirira omubiri n'ebyensi oganya okubirabirira gw'olirabirira bwakabaka bwa Katonda olirabirira ki? Kati engeri ziri 3 gye weeriikirizamu n'obeera nga oli muntu eyegombesa abalala oba nawe mwennyini ng'omubiri gwe gukweyagaza olina okuliisa omubiri ng'olya bulungi. Ekyokubanga tuli mu kuimprovinga wa incomes tekitegeeza ate omanyi okwerumya n'okwerekereza. Actually okwerumya n'okwekubako enjawulo ebyo bibiri bya njawulo. Waliwo omuntu eyeerumya ate waliwo eyeekubako enjawulo. N'atalyayira mu budde bw'alina kuliiramu oba n'atalya kyalina kulya. Ogenda kujjanjaba ulcers ze wali badde akasanvu k'okusavinga kasobola okujjanjaba ulcers ze miliyoni emmeka 2. So you can either pay today the price oba pay later double. Onfuna bulungi taata? Yeah. N'olw'ensonga abantu baffe bano mbagamba staying broke doesn't mean that you should behave poor. You can stay broke kubanga omuntu astayinze broke ye muntu akwata nabagamba wano nti tebali amagoba bali anfiso. Ebigambo ebyo bya Luganda bibiri. Amagoba gayina kudda mu investment then esente ezikoleddwa amagoba gye bayite enfiso. Singa mba ntunze emmotoka emiliyoni, singa mba nsubudde emmotoka emiliyoni 2 n'engitunda 25 n'enkwata miliyoni 5 zenfunye nga amagoba n'enzisuubulamu ebijanjalo ne zimpa amagoba ga kakadde ago nnyina okugalya eyo ebeera nfiso amagoba mbeera nga investinze. N'olw'ensonga eyo staying broke it means beera mu bulamu bw'olina obujja mu nfunayo. Bwe kiba nga kikwetagisa okusinziira ku nnyingizaayo. In fact lya ng'ennyingizaayo bweri, tambula ng'ennyingizaayo bweri. Okutambula ntegeeza gula emmotoka ejja mu nnyingizaayo. Lema kubeera na expense eri over and above what you can afford to maintain. Kubanga liabilities z'oli mu kwaccumulatinga n'abavubuka bano era mbagamba nti buli lwe weewola ssente like okwewola kitegeeza nti I am asking an advance from the money that I should have gotten in the future, but I am asking for that advance to come today. So time of value for money waneyingiramu. Singa sente zenyina okufuna mu 2027 nzisaba mu 2020. Kitegeeza sente ezo nyina kuzeewola kuzinvestinga mu kintu ekicreatinga another stream. Nsobola okutuuka mu 2027 nga sente ze neewola mu 2027 nzirina at that particular moment kankaddemu. Singa neewola sente nga nyina zisasula mu myaka 7 kitegeeza nti I must make sure sente ze neewoze in 2021 nga nzisasulira emyaka 7 in 2028 ntuusa 2028 nga sente ze neewola mu 2021 zikyalina track oba those ways zisobola okuyingiramu paka 2028. Singa neewola sente nenkola nze njita future withdrawal the money that you should have gotten in 2025 then nozifuna mu 2021 kibeera kitegeeza nti oyingidde mu biseera bye eby'omu maaso n'ojjayo omusimbi guli gwali badde ofunye ontegedde n'ogufuna olwaleero kati time of value for money weeyingiriramu sente zino ziteeke mu bintu in fact ziteeke mu assets. Enjawulo wakati wa asset ne liability nyangu nnyo etegerebwa n'omwana omuto. An asset brings in money. A liability
takes away money from your pocket. Tewaliwo in fact bana abantu abatakola accounting ndoza obuliyo babadde bakaluubirirwa. An asset eteeka sente mu nsawo yo. A liability ezijja mu bujja. Thank you.